Omusajja wamwe Ibrahimu Traore ebibye bibi abantu baagala kalulu okitegeera Ibrahimu Traore abantu batandise baagala kalulu eyo story nkyagigoberera then muna Uganda nzijenjukwe. The breaking news is okitegeera ekintu kino amaje ga Uganda n'aga Rwanda Omumerika agagambye gafulume release badde orders zibadde nga just babyogerako bwogezi ne boogera kino ne boogera kiri kakati ro final order bagambe amaje ga Uganda n'aga Rwanda gafulume eggwanga lyaki lya Congo okitegeera ekintu ekyo na tunagenda wala omanyi ayogere omu amaga then katusoke tulabe kano ka video ndio kenzi je tweyongereyo. Now wants Rwanda to withdraw its troops from DRC and that the M23 rebel group lays down its arms. The United States has made it its business to bring peace to the Democratic Republic of Congo as it seeks to cash in on its minerals. US President Donald Trump on Thursday, through his advisor on Africa, Massad Boulos, made it clear that he expects a swift resolution to the security crisis plaguing Eastern DRC to make it possible for American private investors to move in. Yes, we are at it again. Chekino chenabagamba banna Uganda. Nakugamba gwe toli yonona buddebo gwe yanfollowing yampaka follow. Wabula ekintu kyobeera okoze libeera ttima obutasharingira video eno gyobeera olabe nojiwa munna Uganda kubanga nakugamba saagala nnyo bano ba revolution drafts kubasiriwaza. What you have to understand is the policies revolution eno ziyayitamu. Policies zino zaani. Policies zino zikola zitya Museveni tumutuusizaawa. Ekyo kyenjagala oyige. Woli kiyiga kigenda kuyamba okumanya stages ze tuba tuliko eza revolution. Weteeketeeke. Kuba revolution drafts bangi nnyo bembeera naze ku live. Ng'obawulira asomesa ekintu naye nga olaba atagala butagazi. N'omubuuza ekintu kino byoyogera obijja. Wakuba ekyo tulina live emu gye twabaddemu. Sijja kutya kwogera kuba ikyali wange. Mwoyo gwa ggwanga gye twabadde. Mwali omusajja asomesa akugamba mbu twayita busimanyi mu policies za Museveni tetusobola kulwanyisa Museveni. Zino policies si za Museveni. Kiddamu zino policies si za Museveni. Domestic democratic policies si za Museveni. Za America na Mungereza. Zino policies they existed before Museveni. Kati bagamba gamba munna Uganda kyona sigenda kugamba munna Uganda nakugamba nze sigenda kukulagira kwekalakaasa. Wabula ngenda kusomesa kiki kye tulina okukola stage kije tubeera tuliko otegere na wawe tulaga ekyo kyenjagala nebaza nnyo Katonda nti ba revolutionary drafts aba P2 and P2B they are here to witness ebintu bye nasomesanga nga bituuseewo mu reality ko bagambanga fe tukoza theory sibanyi wa munna Uganda false hopes that is total nonsense nabagamba ekintu kye tukola tukimanyi we are the infinite class ever challenged but never equaled kubanga kye tukola tebabisobola kije kitufuula abakabi kino ekintu nakibagamba nembagamba olutalo luno njagala mulwegendereze nnyo lutalo lutwa liberation ekintu kyonna kyonna ekituuka ku Kagame directly ekituuka kwani ku Museveni kubanga Museveni ye mukama wa Kagame okitegera naye kugamba nti olutalo lwe bayita de-dollarization America versus China oba BRICS Bungereza versus Russia nam ne BRICS olutalo luno luli mu Uganda na Congo wenna bagamba bakugambe Masadi na Kamalo mu bagamba konti weyavudde Congo yaze mu ggwanga lya Uganda kakati weyavuddeyo ku Lwokuna Trump n'agamba nti kati yesawa Kagame ne Museveni mujama jegamwe mu ggwanga lyaki mujama jegamwe mu ggwanga lya Congo okitegera ekintu ekyo Museveni abadde afuna sente empitirivu mu ggwanga erya Congo sente empitirivu ne Kagame okitegera ekintu ekyo kakati kino ekintu nakugamba ono omusajja tugenda kumulumba tumusindika eringa kiti nga tekyali asobola kumutaasa ate nga munaku nga n'amajaga ga Uganda manaku gagenda kutuuka butuusi gadde ku side y'abantu kye gagenda okukola because we are the leaders in these policies fe tuddako okukwata entebe ya Uganda fe tugenda okubeera ba champion ba democracy ku lukalala lw'omuddugavu mukitegeera yeffe you are either with America and UK democracy and human rights or with the communist China mukitegeera then n'olutalo nalwo lwasimbudde ne lutandika kakati simanyi ba revolution drafts kye batugamba gw'omwana wa wano tiikinga butiikinzi otegere nti ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nabagambye yenze minister foreign affairs addako agenda okutereeza Uganda ne policies zaayo zonna Museveni zaayonoonye tufune Uganda eshininga kubanga policies zino nzimanyi okitegere ekintu kino okwongera okiteeka mu nkola nakugambye America introducing omusajja gwe bayita Eric Prince ono wa Black Waters nkugambye no operation yaliko mu Iraq ono yaliko
kati America yakirabye nga wenaleta amaje gayo negateekawo direct bayinza obutakola ki bayinza obutatukiza bulungi mission gyagira kati nga mulaba wagina weri mu Central African Republic okuteekayo nakyema wayo kumulemeza kati na America naye kyakoze naye alese group ye n'agiteekawo muki mu ggwanga lya Congo okitegere ekintu ekyo enegenda kufafagana M23 bagiwadde ultimatum ne bagigamba eteeke wansi ebyokulwanyisa for Kagame and Museveni ne bagamba bafulume okitegere ekintu ekyo bagaye bafulume then M23 eteeke wansi ebyokulwanyisa beyagala emirembe ne kati kiri eriyo okulonda ko beyagala emirembe bateyagala nayenze kyengamba timulondeeko emirembe okitegere ekintu ekyo kati ne baleeta ono Eric Prince agenda okubeerawo kakasa nti teri kagolodi kafuma ne obanga oyina mpeke ya munnyo bwoti wakati nga amaje ga Uganda naga Congo gafuluma naga Rwanda gafuluma Congo teri kujjayo wadde mpeke ya golodi bweti America yegenda okubeerawo ngekozesa ono Prince Eric Prince okakasa nti teri kafuluma teri smuggling agenda kufuluma kulunda amaje gaddayo nangalonsa teri kupakinga bigisawo bya golodi mufulume gwanga lya Congo teri mugenda kufuluma nga mwagendayo mukitegere ekintu kino nekugamba enseddako boys Masad boys jazemo okukyalira bagita Uganda polisi zino wezitambulira lwaki otawuno olugenda maaso abantu banabona wakati nga bafokasinze ku gundi ku China akoze eki America akoze eki nakugamba otawuno luli mu Africa China America ebadde ekozesa sente nyingi nnyo okufandinga zi aid zinono neteeka mu sente neteeka mu nsi ez'enjawulo China nga tekikola njagala mu mbuuli China aid eririddawa then China tukyekola eroninga wegabira zinene ensi za third world nezuwa loan ate janga yo yennyini yagale kole project yezo nekwata sente ezo nesoka nezizaayo kati gogenda okutandika okugisasula ng'olwedde ogisasula magoba gayo naye nga sente bazitwala dda bazisasula kati on top of that bakwata ebyobugagga byensi ne babyeddiza yensonga lwaki China eno ebadde ekola ebintu nga biri cheap nnyo lwaki ebintu bino abadde afuna byabwerere mu Africa Donald Trump amaze ebbanga ddene America ebaze ebbanga ddene ng'ebala ekintu kino nga balaba ekintu kino engeri gye bagenda okukola okusobola okizitizaamu kati kyobolaba America eno okujja yo tesekayanidde ensi zeri mu West Africa wabwa America egamba nsooka Congo na Uganda malozi sekiwalinga then tweyongereyo okitegera ekintu ekyo eyagala Congo na Uganda kubanga the biggest support mu raw materials zino China zebadde ekozesa zibadde ziva Congo na Uganda kakati Omumerika amugamba kasooka enziza mu mikono gyange then nzije tufaafagane mu trade war lwaki then ne point ey'okubiri njagala olabe China eno ye biggest economy ye biggest or largest economy mu BRICS kati Omumerika ye wamugamba nti ono kamumala amampa nti abeera amumaze so n'omukyala Omumerika kyayagala okukola ayagala atandike company ezize mu America ebadde econsuminga nnyo ebintu naye nga yo teproducinga so ebadde econsuminga bingi naye ng'esupplyinga bitono ng'efulumya bitono kati ono kwagala okusecuringa companies mu America kyagambye nti kankole ki kati njagala nsooke ngoba mu China ono then awo atuweredde naffe fair deal nti companies ne zigenda okukola mu extraction ya material ono bagenda ziteeka ate mu nsi ezo mwennyini mwe bakola ki mwe ba extracting raw materials zino olw'ensonga nti China yo kyebadde ekola ebadde ejja nebba ebyobugagga byaffe n'ebitwala ewaabwe buli kimu nga gye bakimalira okitegera ekintu ekyo kati yo America n'agamba nze okuwa fair deal kangendeeze ensi zikulaakulanye nange nga wenkulaakulanye naffe era tubeere ku speed yemu oba ku rate yemu such that nange ebintu bye mbeera producing nawe babeera ku standard oba ku level esobola okukola ki okubiconsuminga okitegera ekintu kino olutalo lwa raw material then market kyali mu kukola Trump naye abantu abasinga tebannategeera lutalo luno okitegera ekintu ekyo ate nabagambye Trump agenda kuba Omumerika agenda kuba Omuchina agenda mukuba okitegera ekintu ekyo so alese fair deal mugundi zagenda asayininga nabwo deal emu yabadde ya Ukraine yagimaze eya Congo yagimaze katuddako ya Uganda then zino ensenda zigenda kwereeta bweresi nga tuyita kuki ku African Line ne Lobito Corridor buli Lobito Corridor emujira baweeri ensi egenda kubeera wansi wa America buli ensi isem African Line egenda kubeera wansi wa America njagala mu buli Chinese Line ebaddewa buno bu China badde butubba bubbi it is the high time tumalirize ogundi Chinese monopoly okitegera ekintu ekyo kubanga ye okulaba ati ba dictator balino batubbalako ye kwa badako atanga abawaloni ne America akugamba polisi zange zirina okukola atenga naye okolaki okulakulanya abantu bo kati companies katuziteekawo yeso ngaacho laba kano ka Museveni kakulaga nti kalese company nga MBM baleta amafuta refinery baziteeke e Uganda kati atani service statement y'ekisimu na Uganda open your eyes muzimbe gali mobilize organize tugobe embweno gwe nakugambye wetaaga kuyimirira buyimirizi ku street bagenda kukubira mu 7 nembwa yesigamenye manga bayita mu kintu kyebeta human rights ne democracy bagala kalulu okitegeera Ibrahim Traore abantu batandise
baagala kalulu. Ngereza, zino policies they existed before Museveni. Kati bagamba, gamba Munnayuganda, kyona sigenda kugamba Munnayuganda na kugamba, nze sigenda kukulagira kwekalakaasa. Wabula ngenda kusomesa, kiki kye tulina okukola, stage kije tubeera tuliko, otegere na wawe tulaga. Ekyo kye njagala neebaza nnyo Katonda. Nti ba revolutionary dwarfs aba P2 and P2B. They are here to witness ebintu bye nasomesanga nga bituuseewo mu reality. Ko bagambanga, fe tukoza theory, sibanyi wa Munnayuganda false hopes. That is total nonsense. Nabagamba, ekintu kye tukola tukimanyo we are the infinite class.